Oluvannyuma lwa gavumenti okuta ba political prisoners ba Machete n'abalala yadde abamu bakyaliyo ba Eddie Mutwe Waiswa Mufumbiro bo bakyaliyo naye bano ababadde bamazeyo emyaka bateereddwa. Kakati waliwo ebigambibwa nti okusinziira ku byabaddewo ku kitebe twandiddamu okulaba abamu ku bano nga bakwatibwa. Ekyo nyinza okuba sekirinako bukakafu nekye tulinza okukola ki okulaba nti bayinza okuddamu okukwatibwa, tujja kuddamu tukyogereko mu maaso awo. Naye nga bwe kiri nti munnange akugoba tabulako kyakusuuza. Kino kyongedde okubeera nga ate kiddamu ku bimu ku bibuuzo bye tubadde nga nabyo bannayuganda abamu ababadde nga bagamba Bobi Wine yasibisa abaana ba Beedi bali ebavundira mu makomera kwegamba nga nabo oyinza okulowooza nti nabali abali mu makomera bakaaba nti bano baagala ne babakyalira ne bakolimira Bobi Wine yatusibisa kati ye ali mu Amerika ne famire ye bali mu kweyagala. Amaloboozi gaabwe gaago. In fact kyabuzira okuva mu kkomera ku misango ng'egyo ate era n'otuukira ku kitebe eky'ekibiina n'okola ne press conference. Kakati awo kitegeeza nti ebibuuzo bye tubadde twebuuza wali ku mutima gw'abantu abali mu struggle nga bannaffe abamu bagezaako kubeera nga abatulaga nti bo be bawulira obulumi bw'abaana baffe babasibisa bali ne maama wa Machete yabaddewo nga naye ajaganya kikulaga nti abadde gumite nnyo. Lubongoya atubuulira biki ebiri mu kkomera atubriefingamu nga tutunaba kugenda mu briefing ya Bobi Wine mukubaaniriza naye nga teweerabira ti maintenance palace bano balina solar systems eza buli kika balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna n'ettiimu ey'abakugu esobola okuyambako ku installing ate nga Hillside View Apartments gye ziri nnyo wali ejjani ku kyaki ku Entebbe Road. Olwaleero tubadde luzira apa kulaba ku bantu baffe ba Waiswa Alex Mufumbiro ba Eddie Mutwe Kireewo Kivumbi Bobby Young n'abalala bonna bimanyi obulungi ba Mukiibi n'abalala ne babatumira nnyo ne beebaza mwena abalwana nnyo okulaba nga bava mu makomera n'ebirala bwe bityo. Bwe tubadde eyo ne twategeezeddwa ate naffe ne tumulaba ku distance omwami gwe bayita Amos Lwangomani we alina oluganda ku minisita Kayindo Tafiire. Oluvannyuma lw'okubuzibwawo ebbanga lino lyonna bamaze ne bamuleeta mu kooti era ne bamurimandinga kati wetwogerera ali luzira apa. Naye oyo mukulu ate abeera n'abantu baffe so yabategeezezza ndi King Zale gwe tunoonya ebbanga lino lyonna abadde naye eyo gye bamukwatira e Kasenyi era nategeeza nti ne Sam Mugumya gwe baakuba nnyo amagulu ne bagakosa ali eyo still Kasenyi kyanaku nnyo. Naye of course kirungi okuwulira nti abantu baffe bakyaliyo balamu naye n'okwongera okubabanja nti abantu abo bateebwe baleetebwe kubanga oli bwe baba bamukutte emyezi 3 emyezi 4 omwaka mulamba kuba Katoyo Lwangomani abadde amazeeyo bbanga lya mwaka. Okay, essanyu nga bw'olaba awo nga tebalinamu kwejjusa kwonna ku ki ekyabatwaza mu kkomera. Kati Munnayuganda yenna kitegeeza alina okuliseetinga ababadde boogerera ekyo baasibyasa abaana ba Bendi nedda bambi. Kyagulanyi mu kwogerako nabo ate n'ekyo oba oliawo kituwamu essuubi nti abantu baffe nga bakibalama ba John Damulira ba Moses Kawenja n'abalala oba oliawo bayinza okuba nga gye bali eyo era twongere okubabanja nti abantu abo baleetebwe abantu baabwe famiri zaabwe zisobole okubalabako abantu abo baatwalibwa emyaka egyo gyonna basobole okuteebwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala twongere okubanja abantu baffe twongere okukyalira abasibe twongere okukola kyonna kitwetaaga okukola okulaba nga eddembe ly'obuntu lisibwamu ekitiibwa mu ggwanga lyaffe. Kakati munnange kino gw'olowooza kirekawa gavumenti ya Gen. Museveni nti mu bulumi obungi kye babadde nga beewala okukola kye balina okukola naye ng'ate era still ensi yonna era bakamera zitunudde ti bano ba political prisoners bali mu mbeera ki omutima basigazza mutima ki kubanga ffe twali tulowooza
ekimu kye nabadde ku ebyo bye nabadde ndowooza bye bayinza okukola nti bayinza okubakola nga bano bannaffe abava e South Africa nti mu kuva mu kkomera bagenda kubatwala butereevu Kyankwanzi mbu babasomese omutima mbu ogwagala eggwanga lyabwe omutima ogwagala abagwira ngeri gy'obeera ng'oyagala ggwanga lyo naye ng'olyagalira mu lekikya ya bannange nange tebannona naye abaana bano omutima gwe balaze n'ebigambo bwe boogedde mu press conference wali ku kitebe kya Nuupu Makerere Kavule kireetedde abamu okulowooza nti oba oli awo nga ekyatuka ku Muwanga Kivumbi bwe kitebe kiyinza okuba ku bano though bano oba oli awo nti tebabaddeko na musango gwonna gwe bayinza kubeera nga ate babaggulako okufaanaganako obanga Muwanga Kivumbi bagamba nti yakuma mu bantu omuliro era nti ebigambo bye yayogera byali biraga nti nno ayagala kuggyako gavumenti. Bano si bwe kiri kitegeeza nti bwe kuba kubakwata nkugambye nti amaloboozi nga wulidde era naawe agoberera oyiseeko kuba ng'obadde owulira nga bagamba abo bayinza okuddamu ne bakwatibwa olw'ensonga nti balabisizza kati balaze nti bakyali solida balinga mbu abataboneredde okulwanirira ekituufu balina kubeera nti kati basuubira okuba nti kati essaawa eno bali subdued kugamba nti babapondoosezza okubeera nti buli omu kati addabuzi kasaagala kumanya tombulira bya struggle tokola otya tombulira Kyagulanyi yatulyamu olukwe Kyagulanyi atufunirako ssente mu nsi z'abazungu olwa struggle tombulira bonna bakulaga nti Kyagulanyi bamuwuliriramu ebyaddala kati Kyagulanyi yayogeddeko nabo era eddoboozi ngenda kuba ndikuwaawo ne maloboozi g'aba Machete bo bennyini nga boogerako eri abantu mu press conference naye nga Amora Beauty balina shea butter agobe enkanyanya shea butter ali organic. Dr. Kigwagwa waali ku ndwadde ez'enjawulo nsabe ennamba wano ku Uganda Atlagi njirina njikuwe eya Dr. Kigwagwa mwogerezeganye kugambye Hillside View Apartments bino bisulo biri ku Entebbe Road wali ejjanyi ku kyaki bw'otuuka Namulanda kitende Kajjansi awo wooyitira ennamba gisabe wano bw'oba oyagala okubeera ng'ofuna transport w'obwerere okujja ku airport n'ebirala amasannyalaze tegavaako abakozi weebali sola transport okuva ku airport byonna biba Hillside View Apartments. Yes, sir, President, these are your people bali wano. Mukama nga mulungi mukulikeeyo kulikayo mwana mama Machete kumalukalanzi aliwa mulabeko mwana mama Machete huyo mama webali butapoama kale butapoa Kalanzi okyali mulamu muganda wange akubye sute ya radio nyo nakimalayo Kalanzi omulabe banaye mukulike yosanyuse nyo balabako kubeera otukwata mukulikeeyo nnyo twebaza executive ya Nuupu yonna okubeera nti obusibe tuyise webale kuba mmeza pulezidenti muno buwanguzi bwo ekyamazima twandibaddewa singa gwe twavaayo webale kuddalira eddala buli kyetuli kyona pulezidenti gwe kyona n'abantu tumanya paka nakakati waneno wetuli gwe kato mundaba yesebo pulezidenti tukulaba banange mukulikeeyo nnyo mbakulisaayo engeri yonna yonna gye muvuddeyo si kikulu
engeri yonna yonna gye muvuddeyo si kikulu, ekikulu muvuddeyo muli balamu. Njagala mumanye temulina musango, njagala mumanye tubakkiririzaamu, njagala mumanye Mukama ali naffe, njagala mumanye nti muli ku mazima, temulina musango. Ensi yonna ekimanyi temulina musango, temulina kikyamu kye mwakola, temulina tteeka n'erimu lye mwamenya. So saagala mubeerawo nga mwekubagiza, njagala mumanye nti tubakkiririzaamu, tubeesiga. Muli bazira, muli bazira, muli bazira. Nze munsula ku mutima baganda bange. Tugenda kulwana, sigenda kukuwasirisa mukono. Tukola buli kimu kye tusobola era tujja kuwangula. Ekyo njagala mubeere nga mukimanyi. Ndaba ebifaananyi bingi nnyo eby'abaana abatulugunyiziddwa. Embeera gye muyiseemu si nnyangu naye bye tunaabyogera. Saawa zino sirina bigambo okuggyako okwebaza Katonda okulaba nti nsobola okubalabako wadde mbalabako mu vidiyo, naye olunaku lumu nja kufuna omukisa mbagweko mu kifuba. Olunaku lumu tujja kufuna omukisa tukwataganeko mu ngalo bwe tuti nga tuli bawanguzi. Kijja kubeerawo. Wangi obuno obuwanguzi kuno okuva mu kkomera si kwaffe ng'abavudde mu kkomera, wabula kwammwe abantu abatulwaniridde tuve mu kkomera. Era ffe tukakasa nti ffe mwe mubadde ku limandi n'okusinga ffe abali ku limandi mu pulizoni. Era nzikiriza nti Katonda atusaasidde n'akaka abantu bano fayinale ne batuggyako engalo mu ngeri yonna, kubanga balabye nga tubalakidde naffe nga batulage ne tubagamba naye kati mwategedde temujja tuwangula, naffe tulemedde bawangula. Kakati gugwe kuba gulina okuggwa, lazima bamaze ne bagumala. So buno obuwanguzi bwammwe Mukama waffe, bwaffe ffenna bwaggwanga. bannange buno Muli bazira, njagala mutambule ng'emitwe gyammwe giri waggulu nga muli confident. amina sa, Bwe muba mutambula njagala mumanye muli bazira. amina sa, Njagala mumanye ensi ebaagala nnyo, ensi ebakkiririzaamu. Onfuna bulungi. Engeri yonna yonna gye mwavuddeyo nga temumenyese, nga mukyayagala ensi yammwe, nga kyemwagala mukimanyi era abantu bamanyi kyemwagala mukimanyi. Mukuliko ennyonnyo baana ba maama. tulina kutukayo tokowera nawe titotowesuula tokkiriza kusemba tofedinga towekera tulina kutukayo tokowera nawe titotowesuula tokkiriza wekiri Beebo bemubadde nga mugamba abaana b'abendi, Kyagulanyi wazibisa abaana b'abendi. Bakugambye nti bo balaba nti ffe ababadde eno wabweru, ffe ababadde ku limandi okusinga bba abali munda mu kkomera bali gomite nnyo. Era ebigambo ebyo we waavudde abantu abamu kugamba nti Muhoozi engeri gy'abeera n'akasunguyira yandibandi atandise okunootinga tebannabonerera, nti bayinza obutabakwata awo naye ne babagamba beegendereze mu nneeyisa yaabwe yonna bajje batambulira yonna, kubanga teri ali seefu. Ate bano abasajja tebapowa, balina emitima emibi bakubulidde. Era nga bwe tugenda okulaba mu maaso awo, kuba tugenda kutunulira Sam Mugumya nga ye separately, kuba saagadde kumutabiikiriza mu bino yadde nga Tubongoya amwogeddeko, kubanga waliwo ebintu bingi bye njagala okwogera ku Sam Mugumya oyo. Abantu kuba kati kana kaseera buli Munnayuganda waali okuleka mpozi nga oli wa mutima mubi nga bannaffe bitumanya abasubscribe nga sayidi eyo, nti bo batemu nnyo ba mitima mibi, era okutta balinga bakama baabwe kyangu nnyo, kubanga bo baliwo ku musaayi gw'Abannayuganda bwe guyiika, kusaddaaka, kukola bitya byonna. Naye abaana abo bazira ebyaddala, era nga bo balabyawo nti bajjeeyo ekifaananyi ekiraga nti omwoyo gwa struggle ogutafa, ate nga bano gwe baagala okutta
bwebanga abasiba bamaze emyaka 6 mu kkomera 7 bali n'abamazeeyo 7 bali endowooza yaabwe. Kakati munnange mbuulira omuntu ayagala okusangulawo struggle, ayagala okutta struggle, ayagala okusiga Kyagulanyi ebitoomi, kubanga abantu bo balowooza, bo bannaffe bo balowooza nti Kyagulanyi struggle. Naye ekituufu kiri nti Kyagulanyi idea nti aliwo bubeezi nga omuntu essaawa eno spearheadinga struggle, naye nga bw'aba taliiwo era nga tukiraba nti ali mu buwaŋŋanguse, struggle egenda mu maaso era achievements weeziri. Oyita kulimba nti nedda kakati biki yadduka, kakati olwo lwaki adduka, mwagala abeerewo mukwate. Kakati ebintu byayogedde bingi, mulimu nebesikuwadde wano mu katambi kano, naye nga ekituufu kyo kiri nti yazimu nayogera ku waddanga naye saagadde bikulaga wano kubanga saagala kweyingiza mu bintu byabwe biri personal. Kubana baga nti Kyagulanyi wa mirundi ebiri mu nsonga zaabwe ne muhoozi waliwo ebiri personal, waliwo n'embeera eyaddala eno ya struggle. Kakati ngenda kulekerayo obutambi obwa Machete n'abalala nga boogera mu press conference ku biki oba oli awo solidaki na kiki kye basuubira okuba nti kyekiyinza okubeera nga kyekiddako mu struggle okuva lwe bavudde mu kkomera. Ne katubasabire baleme kuddamu ate kubeera nga bakwatibwa, kuba tetulina gwe twagaliza kkomera. Bano abasajja bino ebyokukwata abantu babasibe, bannayuganda abamu ne bagamba babasibe tekirina buzibu, Muwanga Kivumbi okwogera ffe twogera eno, naye Muwanga Kivumbi yakubwa mu mutwe oguuma. Okugambye Saamu Mugumya akatambi ke mwalabye ngera bwe tugenda okukalako emboozi egenda kuba separate, ndowooza nga tuvudde ku eno. Naawe olaba tewandiyagadde kutuuka mu mbeera eyo, kitegeeza nti waliwo abaafa oba okitegeera, abataasobola kusomoka, ababalemerera nti bamukuba n'afa ne basuula eyo. Bebo betubanja. Kati saagala muntu wenna kwejubisa kudde eyo nga gwe olowooza nti okukwata omuntu omuteeka eyo okwogera kweno nti kyamakulu nnyo, nze nsinga kufa ku bulumi oli bw'ayitamu. Kubanga bano abasajja oba oli awo nti waliwo ebintu ebimu nga byo bigenda kutubeezaawo mu kukonya struggle singa tubyesibako. Basebo ne banyabo, erinnya lyange yenze Sekitoleko Yasini Hazino Unazi Machete. Ndi musanyufu nnyo okuba nga tuli wano, ate ekinsinze okunsanyula kanso obadde tokyajjukira maze kulaba musajja munnamawulire nga ayambadde kanzu. Leero matikira ga Ssaabasajja Kabaka. Kituufu tufulumye ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka, kino agenda ku likodi. Naye ngera kanso babagambe sirina bingi byakwogera kuba nange kennyini mundaba ninga ataliiwo, ninga atakkiriza nti ndi waddala, mwenna mbalabanga mu abatali baddala. Nensooka okwebaza baganda bange, mmwe bannamawulire mutukoze obulungi obutenkanika. Nzirako okwebaza baganda bange benkoze nabo obusibe naddala abo omwenda. Bannange mbabulire okusalawo n'ogamba nti tukuwa mwezi gumu naye sigala. Nagamba abasajja bano bannange nga bazira. So baganda bange mbebaza okubanga mwadisidinga bwe mutyo. Era mbebaza okubanga Katonda atuwadde omukisa ogw'okubitudde mu nsi eno. Nzidako okwebaza bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda, oyo gwe baali basibyeko ne gwe batasibangako. Bannange muyimirire naffe, era tubasaba muyimirire naffe paka gye kakyukira, kuba naffe tujja yimirira nammwe paka gye kakyukira. Ekirala nsembayo okwebaza bakadde baffe. Mama wa Machete aliwa? Mama gyoli? Bannaye nebaza mama oyo. Waliwo abantu waliwo ab'ekitongole ky'amakomera lwe baatuuka ne bagamba ne bannaye mama woyo yasoma kyenkana kino, embagamba teyatuuka yadde mu pitu ng'alemeddeko nnyo, alina gwe weka. Bannaye nze first born wa mama oyo. Mama weebale kutuzaala ffenna abasibe. Obadde ojja n'otukyalira ffenna nga toyawudde muntu oyita Machete yekka, n'otuyita ffenna. Mukyala Kalanzi, mama Kintu Abudalla, muganda wa Mwase Patrick, mwanyina wa Kato,
gwe senga wabasibe bannange waliwo kanso omukyalo w'enkizo bannange yetodde mubasibe n'empuli yange ennaku enkwata bamita Shifula Lukundo najja ne tumuvuma ne tumugamba nayo waayi tuli mu kufa akawunga n'agamba kantetenkanye so bannange sirina bingi byakubagamba naye neebaza mwenna abayimiridde naffe okuva gye twatandikira paka wano we tukyali kuba sijja baga nti paka we tumalidde simanyi oba byawedde naye mwebale kuyimirira naffe naye naffe tubasuubiza musigale nga muyimidde naffe tunayimirira nammwe kubanga ffe mweffe aba Radio Simba gye bali eyo kane musenyu kale nti Kyagulanyi bwe batuteekako omusango guno balowooza ajja twegaana nti batutaddeko omusango gw'okulya mu nsi olukwe naye bagamba nti abo abasajja obamanyi Kyagulanyi ayimirira naffe n'agamba abasajja bange mbakola ki mbamanyi naye ku lwekyo olwaleero kyovula abatutadde ne tuddukira wano tugenda kuyimiriranga naye olw'okuba yazimba obwa Sseruganda obutalikola ki obutalikoma twebaza buli munnayuganda yenna ataddemu ifoti yonna okubanja era nga tubasuubiza nti tujja kuyimiriranga ku mulamu obudde bwonna n'abanyigirizibwa emirembe n'emirembe gyonna.